abaagala obugagga obw'omu bwangu ono abeere kyakulabirako gye muli. Omwami gwe bulaba mu katambi oyo gwe wali mu kukuba ebiwaanyi mu mutwe ebyo ebiringa ebikoola yali ayagala bugagga ng'akooye obwavu. Kati kye yakola ng'agenda aleeta amayembe ku kyalo yonna gye yagajja yamanyi. Baleeta amayembe ku kyalo, amayembe gaamwewaggulako ne gasooka ne gatigomya ab'oku kyalo bonna. Galwepinza abakazi, gakubya abasajja emiggo, naye gennyininyini ng'omuntu gamumazeeko emirembe. Kati yali alabye amayembe gamulemeredde kwe kuyita abasawo. Abasawo abo bazze kuba nti ate bakwata amayembe ago bagamuggyeko. Gasusse okumuntulugunya, gasusse okumukuba kibooko. Nga n'abatuuze bakooye nga nabo amayembe gasusse okubayisaamu eggaali. Naye ng'ensonga yava ku ki? Kwagala bugagga bwa mu bwangu. Ne yeerabira nti omuntu agaba obugagga Katonda, ate nga ne Katonda ayitamu ggwe, olina kukola nnyo. Katonda alina kukozesa ggwe n'okozesa n'amaanyi go n'akuwa omukisa n'ofuna obugagga. Naye abavubuka n'abasajja b'ennaku zino beefuniridde mu kufuna obugagga obw'omu bwangu mbu Illuminati. Naye ng'ebintu by'ogenda okuleetebwako bigenda kumalako bantu mirembe, kukumalako ggwe mirembe na famire yo mirembe na kutegomya kyalo. Kati bamukuba emiggo mu mutwe baagala mayembe ge baagala okukwata. Era ebyo ebikola byonna by'olaba bagezaako kukwata mayembe mwami ono ge yaleeta ku kyalo bagagobe bagaggyeko. Kakati kansooke ng'otweseko akatambi kano okeerabireko, vidiyo gimpireka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Bendi banyire mu munyitanga. Banyire mu munyitanga. Olupapula ndonwire menda ba. Kati ogenda mu dini ki? Yo saba ngenda mbalo ekirize ebyo. Saba mu tebba mbayire nkyalo kitanya ati kiriyo kola. Sikwatula. Awande ko denja. Bibiri njagala tukanyeze n'abazzukulu bali nga bakola ki? Omwami ono njagala addeyo gye yava. Onfuna bulungi? Omwami njagala omuzeeyo gye yava. Nkiddamu njagala omwami. Allahumma lak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah. Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Karim. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo. Edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa. Edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri. Edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778992
941 oba ku 0789 osobola omusanga ebuujo ku lw'Emityana. Haji Mukisa Karim. Salamu alaikum. Abagenda mu Illuminati nga mwagala obugagga mwesibe ebbiri. Illuminati musimanya mayembe, simanya misambwa, simanya mukka mu nnyanja. Bannange Katonda yekka yagaba obugagga. Ate nga ne Katonda okuwa obugagga oyina kumusaba busabi n'ofukamira n'omusaba n'omugamba nti Mukama Katonda gwe nannyini ggulu n'ensi eyakera ku makya n'antonda nga nfuluma ennyumba yange ogenda okukola. Nsaba ompa omukisa gwa ssente, nsaba ndaba omukisa gwa ssente, nsaba emirimu gyange ogiteekemu omukisa, nsaba bakasitoma bajje bampagire. Oyina kumusaba busabi. Katonda nasobola okuba nti ablessinga emirimu gy'okola. Ne mukera ku makya mugenze mu mayanja, mugenze n'amagi, simanya mugakoze biki, musima mugenze mu Illuminati, mukoze biki, mbwate mulesa amayembe gabawo obugagga. Abantu abasinga be tulabye abaleeta amayembe ku byalo mubazze kufuna bugagga gamaliriza gatandise kukuba bantu miggo. Amayembe ne gatandika okurepinga abakazi ku byalo. Okyegera ekintu ekyo ne gatandika okumalako abasajja emirembe ku kyalo nga gabakuba emiggo. Kati ono kyekyo ekyatuuseewo. Ssekagale yagenda n'aleeta amayembe ku kyalo ng'ayagala bugagga. Bw'atuusa amayembe ku kyalo, amayembe gatuuka ekiseera gawanama nga gafuuka gagguma endowooza nga takyasobola galabirira na kugaliisa. Go ne gasalawo gandowooza gatambule eyo mu bannakyalo gye gabeera gajja ki ekyokulya. Omanye abantu banene abaleeta ebyokola ku kyalo munnange bansobera. Akeera ku makya n'agenda n'awawankula agayembe ge gy'agajja. Bw'agatuusa ewaka n'atuuka ekiseera nga takyasobola gakontrolinga. Agasindika mu bannansi abali ku kyalo gatulugunya abo. Ye ne gamubuuka ne galeka famire ne gajja mu bantu b'ekyalo ne gatulugunya abo. Kati ono omwami ekyo kiyabaddeko. Kati ab'ekyalo ali nno wa mukisa kubanga omulala bamukoonera ennyumba. Tulabye abaleeta amayembe ku byalo nga gatigomezza abantu. Ennyumba bazikoona ate nawe kennyini ng'omuntu ne bakukolako mob justice ne bakutta. Naye ono munnange wa mukisa. Ono wa mukisa. Abasawo bazze ne bamukolako emikolo naye emikolo bagimukozesezzaako busungu. Bamukubye omuntu kata baguteekemu ekituli. Weereza amayembe ku kyalo. Bannange munywerere Katonda. Munywerere ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nze nkimanyi nti Katonda w'omusiraamu akola ye Allah. Katonda w'omulokola akola. Katonda w'Abakatuliki akola. Yesu Kristu bonna bakola. Buli omu anywerere mu ki? Buli omu anywerere mu ddiini ye. Naye bye mugenda muwankuza amayembe, n'owankuze n'amayembe, n'owankuze n'agajinni, musimanyi onoonya bugagga. Muganda wange ojja kuleeta ekintu ky'otajja kusobola. Ojja kuleeta ekintu ky'otajja kusobola maibulaaza. Kati wuuyo abeera ekyakulabirako gye muli. Mwenna bakera ku makya ne mugamba nti munoonya bugagga obw'omu bwangu. Teri bugagga bwa mu bwangu. Obugagga bwonna babukolerera bukolerezi. Obugagga bw'omu bwangu bugenda kumalako emirembe, bugenda kumalako famire ye emirembe. Nze nkubuulira, tojja kufuna mirembe lwa bugagga bwa mu bwangu. So ekintu ekyo mube nga mukimanyi bulungi nnyo. Kakati gwe wenna ayagala okukusabira okufuna omukisa gw'okufuna ssente, nja kulagirira ewantu awo ewa Haji Mukisa Karimu. Haji Mukisa Karimu ye sheikh oba ye haji yekka asobola okukulombera edduwa n'ofuna obugagga. Nga takulombedde edduwa, nga takugambye nti genda mu nnyanja, nga takuwadde shiriki, nga takuwadde ki, n'ofuna obugagga. Nga ate akozesa ekitabo ekitukuvu Kuruhani, ate nga naye akuwa mukisa. Okitegeera? Akomyawo omwagalwa eyabula. Amukomyawo ng'ate amulombera dduwa.
akomyawo atereza obufumbo obuyuuga agoba eddogo bamuyita Haji Mukisa Karimu munoonyeko ku nnamba z'essimu olina gw'obanja nga ssente zo yazirya gende wa Haji Mukisa Karimu mukubira essimu ne oba oli eyo ku kyeya asobola okuba nti ate akujjanjaba munoonyeeko asobola okuba nti ate akukolako si Michael Uganda YouTube channel kwoli mubeere bulungi mweraba